baby girl, have a seat. Wetwogereranga ensi yattu Uganda etrendinga ku BBC anti mukwano omwami gwolaba waggulu awo bamuyita Charles Mwesigwa oba olumu abamu bamuyita Abi bwatyo atutrendingisiza mukwano ono omwami alabikiddeko ku BBC nga bagamba nti atambuza abawala bannange kati nno bw'obanga oli muzadde bw'obanga oli maama kugamba ng'olina omwana wo ng'agenzeeko ebweru okuba ekiyo naye nga tomanyi mukwano kiddala kyakola eno vidiyo eyinza okuba nga yiyo naye bw'obanga olina omutima omunafu wandibadde ng'ogireka naye nga gw'oba olina kyoyagala okuhigamu ku munnaye abaana baffe abagenda ebweru bintu bingi ebyogeddwamu eno vidiyo bintu bingi ebigenda okuba nga byogeramu eno vidiyo era nga bikwatagana ku bawala abatwalibwa ebweru okukola emirimu egy'enjawulo ng'omutaddemu obwamalaaya oba babatwala ne babeera nga bali mu busibe kati nno n'omwami gwe mulaba bamuyita Abi Mwesigwa nga y'omu era munnaye wadde waliwo y'omu ku alabikiddwa ku BBC nga alina abawala be yatwala okukozesa kwaba abamu ababiri ne babirabika nga bafa mu 2021 ne 2022 naye nga ebintu byo bizibu muko story ye egenda ba njiplayinga wano snippet wano ne wali okubeera nga munnange otegera ki ekitambula mu nsi yattu oba ki ekiriwo essaawa eno naye nga mukwano si birungi wadde naye mbajjukiza nti I am Baby Nels nkwanyiriza ku YouTube channel yange eno we are all about marriage, faith and motherhood kati obanga oli maama oli eyo olina muwalawo alina ebintu byakola agenda bweru yagenda okukola naye tobitegeera eno video munnange eyinza okubikola amaaso katulabe social media kye bagamba abantu kibakyogerako mu maaso awo nga gamba nti bamuyingiza ekintu kino nga bamusuubiza obugagga kwegamba pimp abasanga Uganda n'abapromisinga wealth nti ngenda kyusa obulamu bwo tugende Dubai okole sometimes abamu kubo bali innocent balooza bagenda Dubai kufuna mirimu mirungi usually batagetinga abawala demographic nga abazungu gye baagala abawalabu gye baagala bubeera buwala butono nga buli slender buli petite tebatyatwala size nnene so kye bakola batagetinga akaana ak'obuwala kano kali Kampala keeyiya sometimes kali mu university bakagamba jangwe Dubai okole nga we nkugambye abamu ku bo tebakimanyi abamu ku bo bakimanyi nti ngenda kwetunda that's the sad bit of everything nti ave Uganda nga akimanyi ngenze Dubai kola pota poti that's the reality we live in nti abamu ku bo bakimanyi Monica bamulimba nga ali Uganda bamutwale Dubai mukazi wattu atuuka aloza agenda kukola bintu birala all of a sudden amabanja geeyongera jukira omuntu aba akuleese akutaddemu visa ticket ebintu ebyenjawulo kigambibwa nti batuuka mu Dubai nga roughly bambanja million 10 eze Uganda ne waita week 2 ono pimp oba omuntu abamuleese n'azikubisaamu 2 n'amugaa kati nkubanja million 2 omwana obuwala ono talina gwamanyi omuntu yenna nga aliobaddeko ku mawanga okimanyi bulungi it's difficult talina gwamanyi talina waakuddukira kwegamba bamubanja already kati oli mu negative olina akugamba genda okole genda ku nnimiro tandika okwetunda tandika okulya bbiwa omuwarabu ate ekyennaku kirabye mweno documentary nti bagezaako kwekubira omulanga naye ne poliisi e Dubai basosoze bajja gamba oli mufirika ddayo owammwe omukyalo omu yagambye mu documentary nti baamugamba nti mmwe abafirika muleeta obuvuyo wano pupati ogimanyi potipati nkyayagala mmanya potipati kyeki watwawulirako olumu nga bagamba omuwalabu asobola okukupangisa ezo pate ze bakola ne bakuteekawo ng'omuwalabu agenda kukupama mu kamwa nga kyekikuleesezza kati bw'ogiraba oti ng'ogamira that is so ill omulala n'agamba nti baatugamba kati awo nawulidde nawo bagamba omuwala bakutwala ku lyato nga kuliko abasajja 10 okitegedde bonna nga bagenda kukozesa ggwe olunaku ekiro ekyo kyonna abalala babatwala ne babawa ensolo omugagga n'atuula awo ng'embwa yeekwebakako ekkozesa and you're like wow okitegeera so it becomes a bit ill it's actually disturbing it's
It's a very weird world out there. Kwakati bano abali eno wabweru abetwala bali mwebyo. Ate ogenda owulira ne bana bali mbiyumba nti ate omuwalabu yamukozesa. Ate abawalabu bagamba mbubo engeri gye babeera mbu basimayo abafumbo basimayo biki mbu tebayita wano mu maaso bayita manju. Kwegamba n'obiwulira byonna obwongo ne bukusaanuuka. Kyokka ebyo byonna bimala okubaawo maama w'omuntu n'alya ssente ze. N'atandika owoza mbu maama tasobya. Nze benzija nga bakkubya akatayimbwa ku mutwe. Mpagira yakakkubye. Tomanyi mwana kyayitamu. Byetera okugamba abantu buli kiseera mwagala ssente ku bantu abali ebweru. Mpeerezaayo. Babaweereza ssente zaabwe muziryayo. Babaweereza ssente zaabwe okitegeera. We need justice for our sister. It's my sister. No, it's that form. So the more crazy stuff they do, because they're going to tell you, it's what it's what they force some, it's what I don't want. They can ask for more money. Yeah. Do they do Dubai porta potty as well? Sorry? Do they do Dubai porta potty stuff as well? Or no? I've told you, they are open-minded. When I say open-minded, and I will send you the craziest I have, and you'll be happy like 3.4. No, it's that form. So the more crazy stuff they do, because they're going to tell you, it's what it's what they force some, it's what I don't want. They can ask for more money. Yeah. Do they do Dubai porta potty as well? Sorry? Do they do Dubai porta potty stuff as well? Or no? I've told you, they are open-minded. When I say open-minded, and I will send you the craziest I have, and really enjoy how this works. Yeah? You're happy to show your face? Yeah, because the truth comes from visible sources. How did you end up meeting this man, Abby? I met Abby in a nightclub. He asked me, could you join me? I could sustain your living. I was the operation manager. I started as a driver who could drive girls to different places, nightclubs. Abby just uses his money to pay off to different nightclub securities to allow his girls get in for work. How is Abby able to get girls from Uganda? He has boys on ground back in Uganda. He will describe the type of girl he wants them to look for. He starts communicating with the girl. He would only tell them the positive side. Then he would make them passports. For the first days, he takes them to different malls to buy them clothing, to brainwash them before he sticks them to the business. For those who would say that I'm not ready to provide sex, he would keep you inside the home until when you agree that, okay, let me work. Their only option is to be with Abby. They see rich men who look for girls that could fulfill their fantasies. I've heard about the types of sex that I've never seen in my life. It doesn't matter what you go through, as long as his rich men are happy. These girls, they have no escape route. They are selling humans for money. Agali ku sosi, amawulire agali ku sosi, nakinku oba gwe tuyita omwami abadde yeegumbulidde okuleeta abawala mu Dubai beegatte. BBC emwabizza ono abadde tagambwako, abadde w'amaanyi nnyo ng'ali invisible, abadde nga neeba mukutuma omunoonye mu Dubai nga tomulaba, abeera mu Dubai ng'abeera mu Amerika ng'ali invisible. Era n'omukyala eyamukozeeko investigation yamanya nti gwalumba ali invisible, si wa bulijjo. Banaye kambabuulire,
mbadde naaludde okulaba Omunayuganda alina amagezi ng'alinga mu Nigeria. Abe Mwesigwa gwe nsoose okulaba. Naye ate mujjukire omuntu teyeefiira. Omwana Monica teyafa, gamba nti Monica teyafa. Monica omulambo gwe baali basula mulimbo, famire ye nga bambi bali bubi nnyo. Laba omuzira kisajja ava 2021. Monica teyeefiira, bannanga omufuta fa. Omwana yafa waayita emyaka 4 mu mwerabidde. Omwana omuwala oyo yali w'amaanyi nnyo nga wano bamumanyi nga sirenga wakabi nnyo mu Dubai, nga livinga obulamu obuli expensive. Bwe mwegomba abali eyo bannange baanammwe abawala mbakubiriza, bano basire Queen be mulaba mu Dubai mubeegomba, naye emirimu gyabwe ekituufu beetunda, ekyaddala beetunda. Bawala gwe kasitola b'omuwala tomanyi mulimu gwakola, ali mu Dubai asireyinga beetunda. Tunuulira omusajja ono Abe musajja mukulu, naye kankubuulire nga bagamba nti nno omuntu tafa yekka. Era omulaba nti omusajja abadde mugagga alina ssente, abawala abatunda bbeeyi, neera bawaafaanana. Bannange mwenna ababadde bakolagana ne Abe Kaweddemu, ono ye musajja aviiriddeko Bannayuganda oba Abafirika ffenna okutugoba mu kupangisa. Wallahi nkulayirira, bali mukuba kizimbe ku kizimbe, bed space bazijjeewo. Kino mu vidiyo eno munjulire, ono omusajja vidiyo ye we baamala ogiwa mu authority za gavumenti za UAE nga tebannaba nagizannya ku BBC Africa. BBC gwe mukutu ogusembayo mu nsi yonna. Kati bw'abona omusajja ali ku mukutu gw'ensi yonna, Bannayuganda abatalina mpapula mwekaabire. Abali mu bed space, kalas bed space tezikyaliwo. Kino bakitandise emyezi 3 emabega, muzze mulabe bizimbe. Mu Abu Dhabi teri bed space. Era mwabakyalina we mubeera mu bed space eyo mukyalina omukisa. Era mwebaze Katonda, naye essaawa yonna byenjogera byaddala bijja. Fiwe twajje twali tubeera yonna baatugoba, ebizimbe byonna bali mbambu bagenda binovatinga, bali mugoba buli mufirika. Kasita wabanga waliwo abantu bana babataddeko fayini okusanga Abafirika abawera 5 ku kizimbe nga si bafumbo, fayini ya $5,000. Fayini bagikukubirawo ne bbaani. Kitegeeza teri muntu addamu kupangisa bino byaddala okuva ku sitole ya Abe Mwesigwa yaviiriddeko Bannayuganda era abawala okubanga baba mu visa. Kyovola aba visa zammwe era mugenda kusumbuwa abakola visa. Ono ye buzibu, ate nga kigenda kweyongera, kiyinza otwala akadde ge mazima ku muntu omu. Olw'abawala ababiri abaafa, abantu tebeefiira. Monica teyafa, bannanga omulambo tegufa. Omwana naafa ne bamuziika mulimbo nga ne famire ye temulabye. Bannange eno sitoole, ogiraba n'ebyenda ne bikwetokota, enjala n'ekuluma. Bannange mudduke mulabe sitoole eno, kanji bateereko ku peegi yange kuno. Bw'omala okugiraba ogenda kukkiriza lwaki emyezi kati 3 balumba kizimbe ku kizimbe mu Abu Dhabi, Dubai yonna Alaini, kizimbe ku kizimbe. Kasita balabawo Abafirika 4 nga bayingira mu kizimbe ekyo kyekimu, enkeera bakeera gamba landiroodi waakyo toddamu, bonna abaliko bagobe. Kati teri agenda fiirwa ssente lwammwe. Tunuulira, tebasosola oba mu Nigeria oba mu Zimbabwe oba mu ki, tebasosola. Kasita obanga Mufirika be bali ku kizimbe ekyo nga si bafumbo, autu mwabakyalina we mwekwese mu kibuga wakati mwekwekere ddala, naye ng'ekikwekweto kijja. Bonna abali mu vira banjulire, nteekawo omukono gwange. Muhammad bin Zaidi, Baniyasi, Khalifa Site, temuliyo. Buli abali mu vira
abakya surviving yemwe abali mu bizimbe mu kibuga wakati villa zonna tewali Dubai yonna bakyajja avuddeko obuzibu yono omusajja kyabadde akola kyabutemu BBC tesobola tukubako nti omunayuganda abadde aleeta abawala bannayuganda mu ggwanga ne bamala ne bafa n'abatoma ekyo ekitegeeza nga ne gavumenti tesobola kiinvestigatinga omwana n'akiinvestigatinga okuva e Uganda n'agenda e London banange ono omwana yatukubye omuggo wallahi mulinde ono omwana yakubye bannayuganda omuggo ono omusajja gwakubye bannayuganda gwalubeerera guno omusango gwalubeerera tegugenda kuvaawo omusango omuggo gwatukubye guno omuggo gwatukubye simanyi oba gwa inchi mmeka naye ebizibu byatadde ku munnayuganda tetugenda kisangulawo kino byebyo nno ebiriwo eluuyi eyo ate no betwogerera nga omukulu Charles Mukwano ye Abawala ebikanga bamukutte era lwakubanga bannayuganda munayenga omanyi balina mixed feelings abamu bagamba tebandimukutte atubadde atuyamba abadde bagamba badose ne bamukwata era social media bwetyo eri ku muliro olw'ensonga eyo nsigadde nze Babinaos bagamba nti tubeerabira okubeera nga subscribing and notification bell obeera ng'ogisaako era I thank you for so much for watching. See you in the next video. Bye bye for now.